waffe Judy Katamba wabinjugirako biibo wendi we watuufu ebigambo byange ekisookera ddala mujjukire gye twava mwekolemu omulimu okukulaakulanya gye twava mumanyi nti nno awo we twasomera waliwo abeekolamu omulimu ne bateekawo awantu awo ne tusomerawo oba mpise nnyo mu ngero we twasomera waliwo abeekolamu omulimu mu budde buli ffe ne tufuna we twasomera akaseera katuuse naffe twekolemu omulimu bazzukulu baffe awali baweesa ekitiibwa nga bwe bali babajja basomerewo wali baweesa ekitiibwa mulondoole nnyo baganda baffe ne bannyinaffe gye bali alina omukisa gezaako okugugulirawo munno nandibadde mbagamba bingi naye obudde buki butono nyina talkshow sebo ekitiibwa muganda ku NBS ku ssaawa 2 naye ate nga mbadde sina bwe nyinza kumaliriza nga sikyamyeko ku ddeemu oba mpulitise bulungi nga sikyamyeko wa ku ddeemo mwabasigaddewo nga muli bakulembeze nga muli mwatwala omugugu omusaalaba musigale mu kifo kino mukuumeewo munywezeewo tukozeseewo ng'obujulizi nga tuli gye tuli nti awo wenakola ki wenasomera baganda bange mbaagala nnyo munyweze omukutu ogwo ogutugatta buli omu ng'asobola okumanya munne waakola ki waali ebizibu bye tulina nandibadde sigamba nti nzija katono enafiiriddwa zitepa munyweze omukwano mbasaba mwagalane mujjukire nnyo gye twava mukama katonda abankuumire awangale masomo ki taata waffe masita waffe ebisinga obimanyi gwe ne Kalwanga enjawulo zeero mwe mutukuzizza mwe mutulabiridde kuuma ekyo ebirala abankuumire saba munzikirize nziruke ngende ntuukirize nze Lukyamuzi David Kalwanga omubaka wa Busujju mu Paalamenti mu kisa kya Katonda. Asibo mbaka tweyanziza akaama k'enkukuba ke kanonga bw'ogenda toyeti ya wano batugambe yafa era semiti ensaba 5 lizaatuwadde zigenda kulattusa ali wali Badamenti siyimira omukulu wakulaba mwekolemu omulimu ekyokukola okimanyi maama oba Richard aliwa bawaganye nga nzija nga nkola nja kukola tuyenza tweyanzeege okutufaanaganya bulungi bakatuwaako ensawo za sementi mmeka 5 tetumanyi mwe bakugu mu kuzimba edimu tetumanyi otamanya standards zakola ki tutume olukiiko abakulu abavumenti abakugu batuveeyo ne budget nefe tuveeyo nga tulabika ku bipulesi tukoze eki tuwaddeyo kozi wadde ensawo za sementi mmeka oyezo manyi twasasula omuswala ku nkomero y'omwezi gwa January ensimbi ezo ensawo za sementi zijja kuba nziina Badamenti ziri ensawo za sementi ziri 5 ebitole tuyinza okugira tugende bitambula bikibalira bitambula era abaani abalina obikola ki ffe kennyini ffe tulina obikola ki ssente wa PTA yatubulidde bulungi kasome omukulu Nathan Namutete tusaba oyiteko wano engineer anti mbaita mmera ate wano ku mbooko zaffe olukiiko luno the interim committee ebadde etambuza ekintu kino era n'olukiiko luno tubaluweko ebbanga eggere kuba olutandika butandisi bwe kiri tukyalina abagendo tuyungako baki
bangi ogwaffe gwakubakunga batuyonge tusanyusa okubalaga tubeebaza olw'okusapootinga ekirowoozo kyaffe okusobola okukungaana wano demonstration. Neebaza bannange bonna benkoze nabo tubeera bweruti era tusisinkana. Neebaza n'abo bonna abakkiriza obukulembeze. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, mwebalire ddala. Nga bwe munaaba mutulagidde sigenda kugamba nti nze ŋŋambye, wabula ndi wamu okukolera wamu n'olukiiko n'enzikiriza ey'obukatuliki byekola ki byeyagala. Nga nva waggulu ku nsonga ya ttooyi ate era nga ndi muzadde nja kuteekako ensawo za seminti 5. Kakasa ensawo ya seminti eri wakati w'emitwalo 3 n'ekitundu okubisaamu oba 3-2 ensawo 5 ziyinza okuba emitwalo nga 15 oba 17. Nja kugiwa era kunaagenda otuuka nga January nga 3 yakuba nzireese. Naye olw'okuba nti twagala essomero lyaffe libe nga ligenda waggulu, abaana njagala banywe obwogi. Nja kuteekawo ensawo y'obwogi. Nina ekizibu ekyantawanyanga nnyo wano ku ssomero, waliwo omuganda wange Ssettimba atasobodde kujja experitu. Bwe nafunanga obwogi ng'ekikopo kyange mu ddakiika akinjijjako, yansinganga ekiwago ng'akinjijjako ekinnyigiriza. So nja kuleetanga ensawo y'obwogi abaana basobole okulabika nti bakola ki? Bafuna obwogi. Neeyanza nnyo neeyanze. ate olukiiko n'olutuweera omukisa tutandike bulungi emirimu gyabo. Ebikolwa baza olw'abavubuka bano abaami n'abakyala olwaliro abeevuddemu okwekolamu omulimu okuteeka busuubizi demonstration St. Noah ku ntikko. Kwebaza olw'ebigambo byonna byonna bye bogeredde wano, obweyamo bwe bakoze, ate n'abakulembeze bano abapya abalondeddwa. Tukusaba naye Mukama abakulembeze bano obasindikire mwoyo wo omutuukirivu basobole okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwabwe n'ebyo byonna byonna bye beetemye okubituukiriza obulungi. Ayi Mukama nga tunaatera okwabuka kusaba ayi Mukama otambule naffe okuva olwaleero naawe wonna wonna we tunaatambulira, otambulire mu mmotoka ze tutambuliramu, mu bidduka bye tutambuliramu, n'abatambuza ebigere era otambule naffe tuwerekere nga bulijjo. Tusabira headmistress, tusabira abasomesa n'abalala bonna abakozi n'abonna abalina akakwate abali ku bukiiko obw'enjawulo abali mu ssomero lino. Tusaba ayi Mukama nabo obawa omukisa. Olukiiko luno ayi Mukama nsaba olwa omukisa gwo lwennyera ate n'erya mwana n'eryamu omutuukirivu bakole bulungi emirimu olwaleero, ate n'abalala bonna ayi Mukama abatabaddeewo nabo tukusaba obawe omukisa gwo. Kisabye nga mpita mu Kristo Mukama waffe. Members abala on board bantu bangi tuyinza oba bingi ebirina okukolebwa mu kaseera. Tusaba mukkirize tukulemberera emyaka gino 2 ate ne mu makati awo n'omwaka nga guweddeko tusobola okuyita ba members abaki abalala okubeera nga bajja. Katugendeko eri abazadde. Abazadde neeyamye mu maaso gano ngenda kutoola emitwalo 3 ngenda giwa bulasi tusondese ddaba mu butuufu twogedde ebintu bingi naye aba wafaananaawo basaba nga tetunnakola kirala kyonna toyireti n'okusaba kompawundi bye tuba tusooka kubanga ekisooka omuzadde waleeta omwana asookera nga tamuteka News Uganda Segawajira Diwano ku Busuubizi Demonstration School. Essomero lino tusomesezza abantu bangi okuva mu 1939 nga boolabaawo kale baddewo okuŋŋaana ba OBs OGs okwonga okutema empenda okulaba nga essomero ligenda mu maaso ng'eri ebyafaayo mu kitundu kino ekya Busuubizi Parish era lisangibwa MITYANA Municipality ate mu ssaza ya Kinda MITYANA Diocese. Busuubizi Demonstration School.
badde n'okulonda obukulembeze obugenda ate okulaba nga bwaba OBs okusikulanga essomero lyongera okugenda mu maaso. Tubadde ne Father John Baptist okungana kwa OB kuno kwakulebeddemu n'ekitambo ky'emmisa era Father Kibelu John Baptist yalikulembeddemu ekitambo kya mmisa ate n'omu ku basomerako bano ng'ate ye Honorable Kalwanga wa Busujju naye kimu ku babadde ku mukolo guno wano ku Busuubizi Demonstration School mu Busuubizi Parish mu MITYANA Municipality, MITYANA District mu ssaza lino ery'Essingo. Bansabye mbogereko. Ffe twayingira wano mu 67 ne tuvaawo mu 75. Headmaster wange omubereberye yali mwami Guy Ssemanda. Bwe ntunudde wano ndaba omusaayi gwa Guy Ssemanda HM1. Bwe ndaba muzzukulu wa Kamulasi ono naye yali headmaster waffe wano omubereberye Dr. Ssemanda n'addako. Kaakati ndi mu musaayi omutuufu ogwa headmaster. Bwe mutunuulira essomero lino mukulu Kamulasi gwe nasanga wano ng'ekyemu mukulu Ssemanda n'akwatamu mukulu mukaayi oyo yansomeseza ate abaana abange benzaala. Ate mukulu mukaayi oyo yali kwaya master wano ku kyaki wano. Bwe yagenda okutenkasi n'ankwasa obwa kwaya master nenkwaya master wa parish eno yonna. Ate mukulu mukaayi oyo mu 83 nga 26 Novemba yali kwaya master eyayimbisa kwaya yayimba mmisa yange emwera kati emyaka 40 asomesa n'abaana. Ate bwe ndaba muzzukulu wa Kamulasi HM nendaba mutabani wa Ssemanda tuli musayi mulungi nnyo. Ngenda nange okuteeka ettaffaali ku ssomero lino mu ngeri y'amankwetu nja kulaba HM. Francis Xavier Kaita wano mu demonstration. Jabajiyo wano yakulaba abaana wali. Etripu y'omusenyu. Manya nsebo. Senjini Richard. Emanya 95 n'atuula P7 wano. Tukulanye. Ne Mr. Mukaya mu kino ekifaananyi tugenda okufuna tusaba mubeemu nga tuli wamu. Kalwanga waliwo okulembeddde ekitendebwa ng'essomero lino lisobola okudda ku ntikko nga ebyali emyaka egyasooka ebyatandika bali baddewo ba OB ne ba OGs nga mukulu gwatandisa ekitabo ky'emmisa kyakulembeddwa Father John Baptist okuva mu MITYANA mukulu gwetabiddwako omukulembeze wa era yakuliddako wano Kalwanga waddewo n'okulonda obukulembeze obugenda okubeera nga kuyambako okulaba ng'essomero lino lijja ku ntikko era olukiiko amaze okuwa obweyamo nga lukiiko luno lugenda kutwala ekisanja kya myaka 2
okulaba ebinaba kyuseemu ate binatwala essomero lino mu maaso. Amanya sebo? Amanya gange nze Kalagala Ben. Nasomera wano ku BUSUUBIZI Demonstration School. Oliwo mwaka ki? Waliwo omwaka gwa 99. Okay. 7 nenjitula wano ku BUSUUBIZI Demonstration School. Biki byasinga okusanyusa wano ku Demo? Okusanyusa ku Demonstration School wabeerangawo okusamba omupiira ne tudduka emisinde n'okutuyigiriza eddiini batuyigiriza okusoma ebitabo n'okuwandiika. Kati ki kyolaba kyetaagisa okwongera mu ssomero lino okudda waggulu nga bwe lyaliri nga lyenyumirizibwa mu kitundu? Okusinziira ku ssomero lino kyetaagisa okubeera nga tufe ng'abazadde tuleeta abaana nga bangi tubateeka mu ssomero lino. BUSUUBIZI Demonstration School basobole okubanguka. Tweyanzisa ssebo mukulu Kalagala. OB wa BUSUUBIZI Demonstration. Sebo amanya sebo mukulu? Amanya Senyonga Steven. Waliwo omwaka ki wano ku BUSUUBIZI Demo? Kyenda munana. Biki ebyasinga okusanyusa ku ssomero wano wasomerawo? Walimu obuyonjo bwaliwo ndiriyo wano batupangako ewadduddaawo batuwanga ebyokulya. Pawundi yali nnene, twali bangi abavanga ku kyalo ekimu nga tukuŋŋaanira kyalo ki? Lulere. Kati kiki byolaba nti ebyaliwo kati ebikyaliwo ebyetaaga okwongeramu essomero lino okudda waggulu nga lyenyumirizibwamu mu kitundu? Okutunuulira ebizimbe naddala lower block. Olwaleero ffe gye twasomeranga olwaleero tulina upper block. Kati ndaba nti kikulu nnyo. Bwe nzira ku sayidi ya population gye boogeddeko ewulidde nga ntono okusinziira ffe twalinga abaana baizeni twalinga abaana 10+. Kati ennamba eriwo gye boogedde ntono. Ennamba eyo zeetaaga okweyongeramu n'abasomesa nga bwe boogedde. Ennamba y'abasomesa olwaleero eriwo naffe ngedde twalina ey'abaminisita Kayanja, minisita Lutaakome. Ennamba yali nnene mu basomesa mu kisinzira ebiseera ebyo era baasobolanga okutufaako ddala obulungi. So ebyo nditunuulira nga bibyetaagisa okwongeramu amaanyi. Gwomu ku bakulembeze abateekeddwa ku lukiiko luno lugenda okuyambako ku ssomero lino oluliko ba OBs, kiki kyolaba kyemuyinza okusimbako essira mu bukulembeze bwammwe? Kyetuyinza okwongerako ddala okusimba essira kwe okwogerako ko n'abaana bennyini abaliwo, okwongera okubalaga obukulu bw'okusoma. Ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri n'okwongera okusaba abazadde abali mu kitundu kino okuleeta abaana mu BUSUUBIZI Demonstration. Tunaafuna abaana n'ebyonjigiriza ne byeyongera mu maaso, omutindo gwaffe gujja kwongera okugenda mu maaso. Ebyo ebibiri nsuubira ddala nga bikulu nnyo, n'okusaba gavumenti okwongera okutuyambako okuddaabiriza ebizimbe. Kubanga olwaleero biraba nga byetaaga okuddaabirizibwa ddala lower block. Ebyo nsuubira nti bikulu nnyo. Naye abaana okwongera okubalaga obugaso bw'okusoma kikulu nnyo nnyo. Kati okolerako wa? Okolera mu KCCA Kampala. Kati tuyanza se bukulu Senyonga OB wa BUSUUBIZI Demonstration School.